Jonathan Bwalu ngono yaliko omuwanika wa district Soroti ate era nga yali wa NRM yakulembeddemu enteekateeka eno ng'olukung'aana lwabadde lwakutandika ku ssaawa 8 ez'olweggulo lwa jjo. Wabula zaabadde tezinnawera na ssaawa 4 ez'okumakya nga poliisi yayedde abasajja baayo abawanvu n'abampi mu kibangirizi kino bano babadde bategeka okuba olukung'aana lwabwe. Bwalu lwatuuse wano yayingidde ku mpaka wadde nga abasirikale bagezaako kumugaana okuyingira nga bamulagira okudda gye yabadde afudde. Lyabadde teriri busa ng'ekibiina ky'abavubuka babadde bakulemberwa mu Christopher Ojulu nakyo kigguse nabo ne baagala okuyingira ku kifuba era wano adumira poliisi e Soroti yabiyingiriddemu. Poliisi yalaba abavubuka bano bamazeeko ng'enjuga y'ennaku zino bw'egamba kwe kubakumamu omukka ogubalagala kwona okuwandagaza amasasi mu bbanga okubagumbulula. Kyokka n'abavubuka bano baliko amayinja ge bakanyugidde poliisi. I am not here for violence. I am simply here consulting with our people. Now where is me? We have been left behind for a very long time. We delegated this job, #1 job, for a very long time. So unless we organize ourselves, unless we organize our people to take over power, we will not take this power. Omuvubuka omu yafunye obuvune ku mutwe era n'addusibwa mu kalwaliro kano ak'e Soroti gy'ali mu kujjanjabibwa ekiwundu.